mikwano gyange abatulaba mwasuse mutya manyi nti kaakati ffenna abasinga tuli mu kwetegekera ggandaalo abantu bangi nnyo kati abakozi abawaka abakozi ku mirimu batandise okwetegeka okugenda mu byalo batandise okwetegeka obutabeera ku mirimu olw'okuba nti n'ekiseera kino kyo tekibeera mu mirimu naye naate ffe mu Uganda twesiimye nnyo ti ekiseera kye tutakola mu biseera bino eby'ennaku enkulu kitonoko naye singa ogenda mu nsi nga Congo wane tulinaanye bayimba bonane bayinza okutandika okuyimba bonane nga 1 Desemba ne bamaliriza okuyimba bonane nga 31 January kati ne batwala ng'emyezi 2 nga bo boogera Christmas. Ekibadde kibakozesa ekyo nga tebalina nnyo bwangu bwakulaba nti bafuna ebyobugagga n'ekirala ng'ensi yaabwe erinamu ebikomo ebyo bye balina oluusi oli akola asimayo akantu katono n'akatunda n'afuna sente naye kati wene ewaffe we tuli ti olina okukola kyonna ekisoboka lutalo lw'amaanyi nnyo okusobola okufuna sente emu kaakati ffe tetuyinza genda mu ggandaalo eryo litaggwa era njagala obbakubiriza mwenna abandaba nti ekiseera ojjukira edda bwe twatuukanga ku nnaku za Christmas ku lunaku olwo ng'omuntu lwagula olugoye olupya lwagula engato empya lwe bajja okulyako ku muceere n'ennyama oba n'enkoko nga byonna bijja ku Christmas naye kati okimanyi nti tubiina kati bw'oba oyagala lugoye olupya olufuna ssaawa zonna bw'oba oyagala sooda omufuna bw'oba oyagala omuceere n'ennyama n'enkoko byonna obifuna wonna w'obyagalidde kaakati tewakyaliwo kitutwala ffenna kukulumuka kugamba nti kaakati tugenze tuddire amaanyi gonna tugateeke ku zino ennaku njagala weegendereze nnyo ti ebintu bigenze bikyuka olwaba bwe tufiiriddwa omwaka guno gwonna naye ate tetwevuma nnyo nti tugufiiriddwa kuba tukyali balamu waliwo abantu omwaka bwe gututte naye ffe tukyali balamu kati bwe tuba nga tukyali balamu tumanye nti tulina okutegekera ate omwaka ogujja omwaka guno gwe tugendamu juzi nali njogerako naawe negamba nti sente okuddamu okuba ng'ezirabikako zirina kulabika mu Gwakutaano kubanga tusuubira nti sente tezigenda kulabika okutuukira ddala oluvannyuma lw'okulonda kaakati sente zirabikeko katono sente wano mu basuubuzi kati sente nyingi zirina kulabika nga financial year etandise ekitegeeza nti gwa 8 kubanga financial year etandika mu gwa 7 kati olwo sente ezo gavumenti ejja kuba esasudde amabanja gaayo n'ebintu ebirala olwo sente ziryoke zijje mu bantu sente ziryoke zituukeko eno kubanga ku luno olabye nti financial year eno yatandika mu July tetugiganyiddwamu nnyo financial year yatandika mu July 2020 twalowooza nti ejja kuyiwa sente nyingi ku katale naye sente teziyiseeko era tetubadde nazo so kyenjagala nkubuulire mmanya nti nno wano we tuli toddira budde bwo bwonna kubutwala kubuteekaawo nga tokola ne bw'ogamba nti ogenze mu kyalo ekibuuzo kiri ogenze mu kyalo okukola ki togenda mu kyalo okweraga n'oyambala gaalubindi eza ddabokala n'okeera nga buli kiseera ng'oyita ku kyalo nedda ebyo tebikyakola bw'oba ogenze mu kyalo kaakati oba ogenda kutereeza nkomera za nnimiro yo oba ogenda kutereeza nsalosalo oba ogenda kutunuulira bisolo byo oba ogenda kubaako kyokola oba kuba bulooka oba kusima binnya bya bitooke ogende mu kyalo oveeyo ng'olina impact olina ekintu ky'okoze era abantu bagambe nti Jamiru lwe yajjako eno yaleka akoze ebintu ABCD naye amazima g'ogenda mu kyalo ne bafumba ne balya ne weebakanga obutazuukuka nti owummulamu owummula ki We wish you a